Oluvannyuma lw'okulangirira Theodore Ssekikubo ng'omuwanguzi okukiikirira lw'emiyaga mu Paalamenti, gwe yali avuganya naye Patrick Nkalubo yaddukira mu kkooti y'e Masaka ng'ayagala okubala obululu kuddibwemu. Omulamuzi wa kkooti eno Samuel Munobe yakkiriza okuddamu okubala obululu. Wabula abapulida ba Theodore Ssekikubo nga bakulembeddwamu Caleb Alaka ne Medad Lubega Sseggona ne bagaana nti ssemateeka akirambika bulungi nti obululu tebusobola kuddamu kubalwa nga wayiseewo ennaku ezisoba mu 4. Kino kye kyawaliriza kkooti eno okusindika omusango guno e Kampala mu kkooti etafuta ssemateeka bafune okuyambibwa ku tteeka lino. Olwaleero kkooti eno etulwako abalamuzi 5 nga bakulembeddwamu omulamuzi Richard Buteera. Omusango guno agugobye guddeyo mu kkooti eya wansi kubanga bo tebalaba kyamaanyi kyetaagisa kutafuta mu tteeka eryo. Kino nno kisanyudde nnyo abawagizi ba Theodore Ssekikubo. Olunaku olw'eggulo Theodore Ssekikubo ono yayagadde okuggyayo empapula mu kibiina kye ekya NRM asobole okuvuganya ku bw'omumyuka wa sipiika mu kamyufu, kyokka n'agaanibwa kubanga yabadde tannaba kukakasibwa oba kiyite gazeeti.